ese mu kitundu balabenge ebintu ebyo bigabanibwa. Kitegerekese nti oluvannyuma lw'ekiwandiiko abakuumaddembe nga bakulembeddwamu DPC w'ekitundu ekyo baatuuzizza enjuyi zombiri eggulo okubakkaanyisa. Bano nno olwalemaganye Kasuma Fred ng'akozesa ekiwandiiko ekya RDC yayungudde bakanyama mu kiro ekikeesezza leero ne balumba Kayemba Hassan ennyumba ya famire omugenzi omwo abadde asula yonna ne bagikoona n'egwa ku ttaka mwe bakubidde n'ennyondo ku mutwe omugenzi oyo omwafiiridde. Abatuuze abawulidde kavungano kano bategeeza Kyabassa nti wabaddewo n'okuba amasasi okukakkanya embeera era ekikoleddwa bakanyama abatuuze bakivumiridde nnyo. Twabadde n'ebbaluwa ze tulina okusaavinga abantu ababiri, Kayemba Nassani kati omugenzi, Agnes Mukooza ye waali. Era twatudde bulungi n'abafamire ababaddewo ensonga ne tuzikwata bulungi ngeri ya kisajja kikulu ne tukkiriziganya era ne tukolawo n'ekiwandiiko. Tuddemu tuwandiikire RCC ayite abafamire bamubuulire ensonga zaabwe. Omu ku babadde ku ttaka n'asaba nti nannyini ttaka mpeeyo obudde zijjeko ensolo zange. Ne tuvaawo nga by'omu akkiriziganyizza era ekiwandiiko ne tukiteekako emikono. Oba waliwo abaalabye nga tusaliriza bubi ne bakomawo ekiro kubanga naffe abakulembeze tuli suspicious nti tetusobola ate kubeera mu meeting ebisana ate ekintu ne kibeerawo ekiro ate ku nsonga y'emu. Embeera bw'etyo bwe yabadde era amyuka RDC Walugembe Jjuuko CBS bwe mutuukiridde ensonga zino azoogeddeko bw'ati. Byakutuula na kukkaanya ensonga lwaki tubazzaayo ku bakulembeze ab'ebitundu basobole okuba nga bakolaganya kuba abakulembeze ensonga ezo baba bazimanyi. Ensonga lwaki omukulembeze akuwandiikira naawe n'omuddamu so si ggwe kujja buzzi n'obiyingiramu. Kuwandiikira n'aggamba nti waliwo ensonga bw'eti bano bakoze ekintu bwe kiti balemedde abantu bwe wati n'omugamba nti mutuule mukkaanye ensonga ezo n'abakulembeze ne poliisi mulabe nga watu abakola kikusikangana muguwa. Ye yampandiikidde nze ne muddamu. Tannaba kumpa feedback but kyemmanyi ku ground gisowa ekitundu DPC bonna information bagimpadde. Kuba ngai wavuddewo n'amasasi kati ekintu ekitukako eri okubamu n'amasasi agavuga kiki ekibaawo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu aba n'eddembe okusaba kkooti kakooya alemererwa okutuukiriza ebyakkaanyizibwako mu ndagaano nga munnamateeka Ruth kulabako bw'annyonnyola. Singa oba okoze endagaano n'omuntu oba oli wa kibanja ye wa ttaka nti omusasule ssente omutemwa gw'essente gwe mba mulagaanyeeko asobole okuwa ekyapa oba mugabane asobole okukolera ekyapa akikuwe. Singa oba otuukirizza bwe kyobadde olina okukola mu ndagaano eyo omuntu oyo n'agimenya ye n'alema okutuukiriza oba n'alema okuwa ekyapa kyo oli wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti ng'ogisaba ekiragiro ekimukako okutuukiriza ebyo bye yalagaana mu ndagaano kye tuyita order of specific performance. Era singa kkooti ogiraga bulungi mu ndagaano yammwe nti ekyo kye mwali mulagaanyeeko eba ejja kuwa order eyo. Naye kye tulina okujjukira nti ekyo kirina kukolebwa mu bbanga lya myaka 6. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Hajji Haruna Kasolo atabukidde abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti agambye nti be basinze okulemesa enkulaakulana y'eggwanga n'okuzingamya entambuza y'emirimu obulungi olw'okusekeeterera kyayise enteekateeka zonna ez'okukulaakulanya abantu. Kasolo bino abyogeredde ku ssomero lya Seed Secondary School Bukakata mu kuggalawo omusomo ogwateekeddwa mu kubangula abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka abakulira abavubuka abakyala n'abakadde mu kibiina kya NRM ku ngeri y'okukuumamu obulamu bwabwe okwagala eggwanga n'okutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala. Kasolo alumiriza nti abali ku ludda olwabula gavumenti mu tebalina kirungi kye balaba gavumenti kyekoze wabula okuvumirira obuvumirizi. Annaffe bano ab'ebibiina ebirala owulira nga basiga bukyayi n'obutaagala nsi yaabwe mutugenda bawabira mu bazungu. Ye abazungu mwabalabye emmeeri yazze kati n'olabira ddala omuntu omutwe gwe nga ye alinga alowooza nti wadde muddugavu naye Mumerika. Ebw'onooyagala otya Omumerika gwe togenda kufuuka muki? Kati ensonga za wano mu Uganda ate tuziwaba mu Amerika tuziwabe mu bazungu ne tubeera ku mikono nga bagenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga lyo Uganda n'osigala ng'otutte. Sisuubira muntu ayise mu training wano. Ono era abuulirira abavubuka bejjemu obugayaavu n'okwewala okwenyigira mu bikolobero wabula bettanira okwekolera.
omubaka wa gavumenti atula mu disitulikiti ya Masaka Teopista Lulese Nkungu wano wasinzidde n'ayanjulira minisita kaweefube gwe baliko okukyusa embeera z'abantu nga bayita mu kubayigiriza emirimu egy'enjawulo okubawanirira mu byenfuna n'obukulembeze. Tuli ku competition. Njagala abakulembeze abalungi ndaba obukulembeze bwe mukola. Njagala okulaba abakulembeze abayiiya y'ensonga lwaki twabayigiriza ku njuki, twabayigiriza okukola amanda, tujja kubayigiriza n'ebirala n'okukola ebirala ebiva mu bisisiro by'enjuki amadagala. Bwe muddayo basaba abaana bano abapya abakulembeze mukwatagane, mutuule, muplaningire ebyalo byammwe. Sala Nakyanzi Ssabakunzi wa NRM mu bbendobendo ly'e Masaka ategeezza nti baakutalaga ebitundu mu disitulikiti yonna nga basomesa abantu n'okuggula obwongo bwabwe. Abantu abamu tubadde tubayingiramu mu biseera by'obululu naye kati twasalawo tujje nga bukyalisomesa abantu baffe. Sinza okuleetera abantu obuzibu buba butamanya na bintu ki programs za gavumenti bwe zitambula naye kati twasalawo tubiyingiremu era tusomese abantu baffe. Akulira enkambi y'amagye Kasijjagirwa e Masaka Brigadier Deus Sande nga yakuliddemu abajaasi abasomesezza abantu ku by'okuwagala ensi yaabwe ategeeza nti kigwanidde buli munnansi okweyagalira mu buweereza n'emirembe gavumenti gy'etaddewo awatali kuleetawo njawukana mu byabufuzi kagabire amawanga oba eddiini. Poliisi mu disitulikiti y'e Kanungu etandise okunoonyereza ku ngeri omukyalo w'emyaka 30 gyattiddwa mu ntiisa. Eyatiddwa Esther Kyomuhendo mutuuze ku kyalo Mukono mu tawuni kanso y'e Buhooma mu disitulikiti y'e Kanungu nga kigambibwa nti yatemuddwa mukazi munne Christine Saturday ow'emyaka 35 egy'obukulu omutuuze mu kitundu kye kimu. Ssentebe w'Erusi mu kitundu ekyo Bernard Ndyenaku yatutta omusango ku poliisi nga kigambibwa nti abakyala bano bombiriri basisinkanya akawungezi k'eggulo ne balwanagana nga balwanira omusajja nga buli omu alumiriza nti we era Christine Saturday ensambagereza yakubye munne Kyomuhendo kigambibwa nti ze zaamuviiriddeko okufa. Christine akwatiddwa so nga amyuka akulira okunoonyereza ku misango ku poliisi enkulu e Kanungu Dusabe Innocent atuusa wabadde akavuŋŋano kano n'omulamu ne gutwalibwa mu ddwaliro e Bwindi okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Erimate akubiriza abantu beewala okutwaliranga amateeka mu ngalo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Klabu ya Heavens etandise obimuli gy'abinywere y'omuzannyo gwa rugby season ey'omwaka guno 2023 bwekubiddwa Black Pirates obugabo badde 28 ku 18. Heavens be bannatamego ba season ewedde era bawangula ekikopo ekyo nga tebakubiddwamu ku bubonero 87. Heavens yakomawo mu kisaawe ng'ettunka ne Buffaloes ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno mu kisaawe ekya Kyaddondo Rugby Grounds wali e Lugogo. Emizannyo emirala egyazannyiddwa mu liigi eno Cobs yakubye Walukuba obugoba 7-6 ku bwereere ate Impis n'ekuba Hippos obugoba 25 ku 22. Buffaloes yakubye Rhinos obugoba 40 ku 12 ate nga Mongas yakubye Rams obugoba 11 ku 9. Paka zino ziddamu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno era Mongas yakuzannya ne Hippos mu kisaawe Entebbe, Rams ne Cobs mu kisaawe Makerere, Rhinos ne Black Pirates mu kisaawe kya Legends ate Impis etunke ne Walukuba mu kisaawe Makerere. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. President Yoweri Museveni abinaanise engatta agenze ku bugenyi mu United Arab Emirates obw'ennaku 3 ng'agenda kusisinkana omukulembeze waayo bongere okwogera ku nkolagana y'amangu mbiriri. Wabaddewo duka mu maka g'omugenzi Daniel Kiwanuka agasangibwa Ekkomamboga ku nkingi za Kampala. Entabo eno evudde ku ngabana y'ebyobugagga by'omugenzi era gye biggweredde mulekewo muba musse. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku by'obwegassi Haruna Kasolo akyomedde nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'agamba nti bebalemesezza enkulaakulana y'eggwanga. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.